omwana wo gyali oba olowooza muli yafa? Neebuuza ebibuuzo bingi. Obulumi bw'amaanyi. Bw'amaanyi. Ayina kumanya obulumi bwembulowoozaako bw'amaanyi nnyo. Bw'amaanyi nnyo. Abakyala abo banzisa mu ruumu yaabwe, ku ofiisi yaabwe, bakyala babiri, nange n'omwana n'omusajja. Ne baŋŋamba solution eriwo yakuddingana na musajja tukuze omwana. Ne mbagamba tekigenda kusoboka. Kati ne baŋŋamba bo basazeewo okutwala omwana oyo ne bamuwa omusajja. Era omukyala yaŋŋamba ffe tusazeewo omwana oyo tugenda muwa omusajja. Nawulira obulumi nenfukamira ne negayira omusajja nsonyiwe mba nnyina ensobi gye nakola naye aleka omwana wange ayonke tamuto kyayonge. Omusajja wabweru nga wafulumako wabweru nga jjadda gye nzira okumwegayirira. Baprotectinga omusajja nga sinamusemberera. Omwana n'atuuka n'akaaba ng'ayagala ebbeere ne mbagamba badde nsaba kuyonsako ku mwana oyo. Abakyala bo ne baŋŋamba tekikirizibwa oli hamufulu ku mwana, oli wabulabe ku mwana. Why? Omusajja yakwogerako biki? Yagamba nabwe eddalo. Bw'olina empapula z'ebutabika? No, yakozesa bigambo. N'agamba nti omwana yafudde. Ebigambo bye nasangayo. N'agamba nasindika message nga mutiisatiisa. Ebintu bye nasangayo ku poliisi. So nga baŋŋamba wengeza ku questioning ennyo ebibuuzo ngenda kusibibwa. So nali tortured nnyo. Ate nga yantulugunyanga nga ndi wa Lukindo. Agaseko n'okutwala omwana. Bakusala busazi? Ate nga yantulugunyanga. Binyumiriza saategedde wazaala otya obwedde emboozi ogibuka ndowooza obwedde avanvu. Naye ffe wano however long how the story is tugiwulira. Oh my God. But you calm down. Everything will be okay. Abalungi abatulaba abantu bangi bayita mu penya, abantu bangi bayita mu bizibu bingi, mu bufumbo eyo gye babeera n'okunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo naye ne bakyuzingawo peace n'okugumiikiriza. Ebiseera ebisinga abasajja bangi mulowoozezza nti abakazi bano basiru tebalina magezi, but trust me bategeera era bamanyi. So at 50 years ng'omwana ono bw'angambye musajja gwe bw'obanga ku myaka 5 edduniya ekyakwemazaamu mu kifo ky'okukolerera eggulu kubanga toyinaayo myaka mirala 5 gy'ogenda kulivinga ku nsi si mububi naye ge mazima. Toyinaayo myaka 5 mirala gy'ogenda beera ku nsi kagibeere emyaka 3 warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero ndine mwana muwala ono Mutoni. Ndine mwana muwala Mutoni azze okubeerako n'ensonga ze zayogera. Simanyi ku lwaki abasajja muyitiriza okwagala okutwala abaana b'abakyala nga abaana tebannaba kwetuuka oba temwagala kola responsibilities zammwe. Omukazi bw'oba oyawukanye naye ng'alina omwana nga muto lindako omwana akule osooka ojja omusaba omwana. Naye nze ninako experience y'abantu bangi abanyumiriza ku basajja nga olw'okuba yakuzaalamu omwana ayagala omwana omumutwalira abeere naye obuyambi obufunira ku pisito buli kiseera gamba leeta omwana omutwalewa omutwalewa. So abasajja bannaye bwe muba musobola mweddeko bano abaana babeera bammwe ate bano abakyala baba babazaala baba bajja bakuza bulungi. So olunaku olwaleero tulina mwana muwala ono mu buto bwe nga bw'omulaba ayinako emboozi ye erimu okutugulugunyizibwa mu maka
ate ng'eriko erimu n'okumubbako omwana. Njagala okubajjukiza nti bannaffe abannakyo T-Hub be batuusako sheno era naawe n'oginyumirwa oba oli mpya ku channel eno nibakagamba ku kasubscribe okubeera ng'otoyungako nsanyusa okulaba kanganyesanso okusanga abantu yenze Hadija Kigozi gwani nze Mutoni awo lwatuuka omwami twafunamu obutakkaanya mwasinkana mutya n'ono omwami twasinkana yansanga ku mulimu gwange bwe yansanga ku mulimu nansendasenda netandika okubeera naye bwe natandika okubeera naye netandika okuba nga nkola naye mu ofiisi emu awe Wandegeya bwe twakolanga mu ofiisi emu nenzija nfuna olubuto. mwali mudetingidde ebbanga ki? Tetwadetinga kinene nnyo, twadetinga emyezi tegyawera myaka. Yes. Ono omwami yali mufumbo yakugamba nti alina omukazi wamusanga talina muntu yenna ng'ali awo? Nedda namusanga ali yekka. Kati netutandika okubeera ffenna netusenguka ku kitundu kwe twali netugenda e Wandegeya. Mwakwataganira ddala ne mumovinga in. How old is this guy? He's 50. Ali 50? Yes. Kitegeeza alinayo ko abaana emabega? Yes, alinayo abaana. N'abakyala be? Yes, nakizuula luvannyuma nti yazaala kati nze ndi mukyala wakula naye buli mukyala yamuzaalamu omwana omumu. So oli mukyala wakuna? Nakizuula nga nyengedde mu maka nembitegeera nabitegeera nyengedde mu maka kubanga weyandeetera omwana ow'emyaka 13 muwala we era nga tubeera ffenna weyamunyanjulira nga tuvudde eri gye twali tubeera netujja tubeere Wandegeya. Kati we twabeera ffenna netandika okukola naye mu ofiisi nga sekretary. Kati we namala nafuna olubuto olwasooka ye yali bosi wo? No. Gaye yali bosi wo? Yes, yali nga bosi wange. Nga bo secretary we? Yes. Kati we nafuna olubuto olwasooka nga ndi ku mulimu nangamba nyina ow'omulamu ntandika obeera ewaka. Why? Kubanga mbundi lubuto. Olubuto lwali lwa myezi emeka? Lwali lwa myezi nga 3. Was there anything weird kyewali okola ku mulimu like vomiting okumalako abantu emirembe? Nedda just yangamba alina kuwummula. Wali nnomo? Yes, nali nnomo. Kati netandika okubeera ewaka. Naye nga bwe muva ku mulimu muddayo babiri n'omusajja? Yes, nga tuddayo babiri. Wali mukyala ng'ofuuse mukyala? Yes, netandika okubeera ffenna nga tewali buzibu, tuli bulungi, buli kimu nga kitambula bulungi era nga tukkaanya. Yes, please. Naye watuuka ekiseera natandika okukyusa mu mbeera. Ebbanga lyayitawo ddene okukyusa mu mbeera natandika okuba nga nzigalira mu nnyumba ng'ebisumuzi agenda nabyo. Awo ng'olina omwana? No. Ng'oli lubuto? Olubuto lwavaamu? Naye nga it was his torture ye yantuusa okuvaamu olubuto olwo. Twafunamu obutakkaanya ne tulwana. Obutakkaanya bwava ku ki? We nazuula nti alina abaana abalala. We nazuula nti alinayo abaana abalala era netandika omumunenya lwaki ozaala mu baana b'abandi ng'obalekawo. Nga byebyo byogamba bbaawo? No, like nakyogera nga ninga amubuulirira simanyi naye nze bwe nti we nakyogera. Naye nga mwamala kuyomba okwogera ekintu ekyo? Yes. Kati okwo tekwali kubuulirira wali ozza backfire? Yes, nali nyomba. Kati awo ne tulwanagana olubuto olwo ne luvaamu. Lwavaamu nga lwa myezi emeka? Lwavaamu nga lwa myezi oba gyali nga 5. Oyo abeera mwana nga mukulu. Yes. Kati awo natandika okuba nga akyusa embeera ndowooza nga akitegedde mutegedde complete. Omutegedde muki? Like ntegedde nti alinayo abaana abalala. Yali alina abaana abalala ng'omuwa 13? Owe 13 gwe yajja naye gwe yandeetera ewaka gwe nali mbeera naye naye bano abalala just nabategeera luvannyuma. Like teyakubuulira? Teyambulira. Yagwe wa finding out ng'omukazi? Yes. That was wrong. Lwaki teyakugamba? Oba yali akuyisaamu amaaso olw'okuba wali muto ku ye? Simanyi. Maybe. Kirabika. Alabika yakuyisaamu amaaso olw'okuba ndowooza wali muto ku ye.
Yes, kati olwamala yatandika okukyusiza ddala embeera n'atandika okuba akyusiza ddala embeera nzigalira mu nnyumba akomawo kawungezi ng'ava ku mulimu wanzigulira naye nga buli kimu mu nnyumba akissaamu byokulya biki byonna nga akulabirira naye nga datokya yokugalira mu nju. Ennyumba yali ya bisenge bimeka? Teyali ya bisenge, yali ya kisenge, yali nnyumba nnene naye ng'erimu buli kimu. Otegeeza ki buli kimu? Like, one room naye ng'erimu mwe bafumbira ne bathroom ne toilet munda. Mwalina single room? Yes. Nga just erimu kitchen ne bathroom? Yes. Studio room? Yes. Kati nga ye alina kuggalira alina kukomawo kawungeezi kuggulira ng'ava ku mulimu. Lwaki? Jesi yali aŋŋamba olina beera waka so ng'era nina beera waka nga bwe yali aŋŋamba. Like mwali temulina nkolagana eyogera oba nti mwamina mukyala kuteesa kwewabulamu tekyaliwo? No, twali tuteesa naye lwakubanga nti ye yaŋŋamba nti era nga ndaba ensonga teriiwo enjagaza okufuluma wabweru so muli nalowooza oba akikola lwa mukwano naye nagenda okuzuula nga takikola lwa mukwano. Wazuula otya? Bwe nagezaako okubanga mugamba nti nina ofuna sipeeyi endala y'ekisumuluzo nganza omuntu n'akambuwala nnyo. Kakwe teweegomba kufulumako wabweru kulaba ku musana ku njuba? No, like ye bwe yakomangawo ye nga ye yantwalanga bwe musaba okufuluma muba out biki naye era ne out bwe mutuula mu kifo tolina tuka nti oba ogenda ofuuyisa oba ogenda okola ekintu kyonna olina obbeera nga bwakututte olina otutuula awo bw'oba oyimuse n'obwoba ogenze nga mu bathroom ngo tugeza kututte out bwe mudde waka liba lutalo so wakutwala out olina otutuula awantu wamu. Oba yali alina ebbuba nga lingi? Bwekityo bwe kyali? Kisoboka okubanga era ne wenayimiriranga ku balukoni nga mu nju nkooyeewo lwabanga lutalo olwo olw'amaanyi ne tulwanagananga nnyo so watuuka ekiseera kati ng'ava ku kinaaku ne muyomba ng'ofulumyeko just ku balkoni ate ng'akulaba oli muzito. Olubuto lwali lwavaamu lulwo olubuto yes. Kati olubuto bwe lwavaamu tewaddayo ku mulimu? Saddayo. You stayed home? Yes, I stayed home. Ng'era akuggalira mu nju? Nga bwabikola akwetondera n'akwetondera nnyo n'akuguliraawo ebintu n'akwegayirira. I don't understand it. Ng'akuggalidde mu nju n'akomawo nga yakuggaliddemu. Yes. N'omubuuza nti bebe lwaki wanzigalidde mu nnyumba? Ye nga ye yagambanga nti tolina kyogenda kukola wabweru buli kimu nkiteeka mu nju lwaki oba oyagala okufuluma nga nze sitambudde naawe so nga nina omumulinda mba nina gye njagala otambula musaba. Muli bagumu. What? Yes. Naye watuuka ekiseera neefuna olubuto luno olwokubiri olwo no bebi gwe banzigyeko bwe nafuna olubuto olwokubiri olwo lwali luweza emyezi 6. Kati kwolwo olubuto kankuzeko emabega we lwavaamu tonyumiriza bulungi like olunaku lwakeera nowulira nga you're feeling so bad yakutwala mu ddwaliro ye yalukugjamu. What really happened? How did you lose your baby? Olubuto olwo like na breedinga bwe na breedinga yaleeta ddagala kuba ye mulungi nnyo mugula amadagala. Yes. What do you mean mulungi mugula? Nti ye newe nalwalanga newe nalwalanga sayanguyirirwanga okuntwala mu ddwaliro era okutwala mu ddwaliro mpoziko nga kigaana naye yasooka kugenda n'agula eddagala lino erigana okukola nga akuleetera eddala so yagula eddagala nerinaaza mu lubuto era saagenda mu ddwaliro kyagwerawo we namala owona naye byonna byonna nga abazadde tebamanyi naye neefumbiza ku lwange nali nabula ku bazadde nga tebamanyi gyendi. Wabula ku bazadde bo? Wali osoma? No.
wali tosoma. At your place no one knew you had gone to get married. Like your sisters my cousin ekayama. Naye ate era we natuuka esimu nazinjjako nga ne kazini wange takyampuliza. So nangamba I have to start like tugenda tandika obulamu bwaffe. Ngenda kuwa better life. Naye obutalwawo nnyo okugenda wano ensonga ene we yavuddeyo okuntwalako omwana. Nedda tubuulire tunnyonnyole. Yes. N'ensonga tujja gituukako. Yes. Then you spoke to your cousin. Yes. N'omugawo ngenze kufumbirwa. Guy n'akugamba nti I'm going to give you a good life. Bishi. Then you accepted. Good life yagikuwa. What did he mean by a good life? Yali ategeeza ki? Wali oli mu mbeera mbi? No. We yakusiigira ekifaananyi kya good life yakusiigira kifaananyi ki? Nti good life wetya? Like ogenda kwevuga mu Range Rover? No, you're going to be in a mansion? No. We yantwala n'anfula secretary we n'angamba genda kumpanga emitwalo 5. 5? Yes. Mbere nga like nsevinga nga nsobola okubaako kyenkola. So we nabiraba ate nga twali tuli mu mukwano so nensalawo engenda naye. Yes. From there, what happened? From there, we naddamu nenfuna olubuto luno olw'omwana ono gwe bantwalako ng'omwana awezezza emyezi 6. Olubuto nga luwezezza emyezi 6 nga lwa myezi 6 n'ankuba era naddamu n'ankuba. Nga tannakukuba, how did he stop locking you inside the house? Did he stop? Yes, he stopped. And you went back to work? Yeah. Sometimes nga ngendayo. Anti njagala emboozi oginyumize nga togibuuka so that we understand you. Yes. Otherwise bw'ona ayagala okukulembeza ekyomusajja abadde ankuba bebi wagamututte like tetugenda kutegeera. Twagala ojje ng'otulambulira omusajja ono okuva gy'avudde empisa kwegamba tugenda otutuuka ku kyokubba omwana ng'omusajja tumutegedde obuyisayisa bonna wazze akola. Yes. Yeah? Yes. So nze nakomye okutegeera wano ku akututte akugaliddemu yo asking him baby lwaki onzigaliramu. Wayita ekiseera n'abeera nga ekyo akitegedde era n'anfunira ekisumuluzo nembeera nga nsobola ofuluma nengenda ku ofiisi naye ate era nga sikirizibwa agenda wabweru naye twali tusula ku kizimbe nga tukolera wansi nga tusula waggulu. Yes, ekisumuluzo nembeera nga nkifuna naye era we nafuna olubuto olwo olwokubiri olwo neera naddamu yasooka n'astopinga nga takyankuba naye olubuto olwokubiri nga luwezezza emyezi 6 naddamu natandika okuba nga nkuba naye ate era nga si bino byakunkuba nnyo nga bwe yali akikola mabegako. Emabegako yali akukubiranga ki? I never heard that story ey'okukuba. Nze nakomye kutegeera wano nga Guy akusibira mu kisenge n'akulekamu. Saategete yatandika atya kukuba for what reason? Ensonga nagambye nti we yamanya nti ntegedde eby'abaana abalala bayi. Awo we yakukubira? Yasigala era akyakuba buli kiseera? Awo ng'atandika okuba nga nkuba ng'ensonga era gyakulembeza okukuba ng'agyogerako nga buli tuba tuyomba akantu katono ekintu ekyo kyamunyiza okuba nga nategeera amazima kuba ye yali agankozesa. Naye we nafuna olwo olubuto ndowooza era nyenyere bwe nti we nafuna olwo olubuto nga omwana olubuto lw'omwana wange lulina emyezi 6 natandika era okuddamu okunkuba era we yankuba oluggi lw'ewaka lwali open nadduka nempitamu nenziruka nenfuma awe nengenda ku poliisi. Kati awo yali akukubira ki? Awo we yankubira twava kubanga ngambye ekintu ne sitakikolerawo ate nga wali lubuto. Yes, nenkikola nga ndi slow
nangamba lwaki nkikola ng'ate yali kubanga alina gy'alaga. So awo nafuluma naye yali takisuubira nti nsobola okuba nga nsobola omulopa ku poliisi. Awo nafuluma naye nga nenzigulawo omusango ku poliisi ne bamuyita. No, tebamuyita naye nze najja n'abapoliisi ewaka. Kitegeeza yakuba nnyo. Yes. Ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi. Yakuba atya? Awo yansamba. No, yankuba kikonde. Yankuba kikonde ku lubuto. Nempulira nga omwana alinga sesetusi. Yakuba ekikonde ku lubuto. Yes. Nempulira nga omwana asesetusi. Maybe he never wanted you to give birth. Is it? I don't think na. But why was he even staying with you for all that? If he never wanted you people to give birth, I don't know. Okay, to hold the story. Kati awo ne tugenda ku poliisi ne bamutuuza ne bamubuulira awo biki n'asaba ekisonyiwo ne musonyiwa n'enzirayo ewaka. Bwe naddayo ewaka ne tubeerawo awo n'akyukira ddala nga takyannyombesa takyankola kintu. Yes. Kuba ku poliisi bali bamuwooninze nti wentuukako obuzibu bwonna bajja musiba. Era teyaddamu kumboggola, era teyaddamu kunnyombesa, teyaddamu kola kintu kyonna mpaka we nazaala. Bwe nazaala bino ebyabaana okukaaba ekiro ne bufuuka obuzibu. Obwoka. Yes. Kati ng'alina okutandikira okwo okuyomba olw'omwana okukaaba. Oluusi ng'akuba ne kabebi. Ng'akuba omwana si. Ayo yamazeemu amaanyi. Oba yali alina mentoto kyaye ng'omuntu ku byayiseemu mu nsi. Oluusi ng'akuba kabebi naye ekintu ekyo ekyokuba omwana nawulira nga sigenda kigumikiriza era ne tukyogerako n'angamba tajja kiddamu. Era teyakiddamu naye ng'akuyombesa fulumya omwana nga tufuluma ne tuyimira ku balkoni. Kati omwana wano yakakiddamu wano recently nga nvuddeyo. Nga mufuluma ne muyimirira ku balkoni gwe n'omwana Ssenkagale ne mumulekera ennyumba. Basajja bannaaye. At 50 years n'obeera nga obwongo bwo bunafu okutuuka ku ekyo. I feel sorry. Kati omwana wano recent omwana adda akuze nga ali 9 months. Omwana era bino abaana bebazannya yali azannya. Bwe yazannya ng'aseka yaye yali ku kompyuta ye n'ajja n'agamba lwaki nzanyisa omwana. Kati yali azze kukuba nze naye mulindooza n'awuliramu okuswala n'akubamu omwana. Oba oluyi yali aluleetedde nze lwaki nzanyisa omwana n'akubamu omwana. Bwe yakuba omwana ne mugamba twali twateesa obutaddamu kuba mwana. Mu byonna nze osobola okukola ky'oyagala naye omwana tomukuba. Bwe yamukuba nayomba nnyo. Bwe nayomba nnyo n'ajja nange n'ankuba. Ne nsigala nga nnyomba. N'akwata bino ebisepiki ebifumba ku gasikuuka. Yaleeta ebisepiki 2 byonna nga akutte ekyange ndowooza n'eky'omwana kuba twali 2 nze ne bebi. Nayagala okitukuba. Era bwe yayagala okutukuba namugamba bansonyiwe. Era nasabawo ekisonyiwo ne mugamba bansonyiwe kuba nali sikiraba nkekyo yali tatuukangawo okukola ekintu ekyo. Namugamba bansonyiwe ne nsirika ne bukya ku makya n'agenda ku mulimu kuba awo ebisumuzo yali abimpa yali yampa ekyange. Ne nasirika n'alowooza mbivuddeko nga bulijjo. Bwe yagenda ku mulimu ne musiibula bulungi ne mulaga byonna bye yankoze ekiro sina buzibu nabyo. Yali yakatuuka ndowooza ku mulimu yali yakafuluma bwati nga nange neetegeka nfuluma. Ne nfuluma ne nyambaza omwana ne ntwala n'obugoye bwe 3 nange ne ntwala lumu lwe nali nyambadde ne nfuluma ne ngenda ewa maama wange. Waddayo ku poliisi? No, saddayo ku poliisi kuba nali mulopye emirundi egiwera ku poliisi. Ne ngenda ewa maama wange Buddo ne mukubya ne mugamba ndi Buddo.
bwe namukubira yamanya ne mugamba ndi budde naye ojja tukima bwe namukubira ne mugamba ndi budde yamanya muloopye kati kunfaanana ye nali byonna mbiyitamu nga ne waffe tebabimanyi ate nga naye akimanyi sure kunfaanana yo otegeeza ki no like mubi no yeewombeeka nti omuntu tasobola kutegeera kikyali kati ate nga akimanyi nange sisobola kukola ki kumuloopa mu bazadde bange oba wantu wonna kati yakitegeera nti muloopi ng'ate atya okuswala era bwe namukubira essimu nga mugamba jangu otukimi yategeera muloopi n'asindika busindisi ssente yasindika kadde kamu emitwalo 6 naŋŋamba ngende empangisa bwe nagenda okupangisa no like naŋŋamba ngende empangise era saddamu mukubira mugamba ajje waka kuba nakitegera tagenda kujja kuba naddamu ne mukubira ne mugamba ogenda kujja waka naŋŋamba wabula ndi bize era so sente yazisindika n'awaako ensonga for rent era nasirika nembeera ewaka 2 weeks nabeera ewaka 2 weeks nengenda nenzija nenkomawo ewaka eno gye nava mu maka ge nkime ebintu byange bwe nakomawo okukima ebintu byange nali ntyayo because ekyo kintu kyakolanga kutta obusepiki obwo yali takikolangako nalaba nga asobola okukola ekintu kyonna namutya neera nagenda ewandegera ku poliisi nembagamba nti ensonga bweti ne bweti yatuuse waka omusajja badde ankuba naye njala kujjayo ebintu byange nsaba mumperekereko nenfuna abasirikale nga bali muleeya ne bamperekerako nengenda okujjayo ebintu byange naye bwe nagenda okujjayo ebintu naŋŋamba ogenze naye badde tokola naye ogenda kutwala naŋŋamba ogatwalako ebintu ebimu byogatandika n'omwana era yali akuwa nsonga ki ey'okuva awaka no wetwamuyita ewaka yasindika ssente teyajja yes naye teyakuwa nsonga lwaki akukuba ensonga yadde tozze omuntu akugamba nti because of this of such and such an issue you're not coming back home or maybe I have found someone gwenjagala oba kiki no yagamba nti bandi osobola okunyamba nze ndi bize naye nojja ne maama netugenda ku Sheraton netusinkana ku Sheraton yagamba tumusinkane ku Sheraton yes then what did he say at Sheraton no ffe tetwagenda yatugamba tugende ku Sheraton tetwagenda yes kati bwe nakitegeera nti bwe yampa ezo sente nze nange kyenakola kyeyangamba kyenakola era bwe nagenda ewaka nenzijayo ebintu mu nnyumba engoye zange ze nali zopiikinga ye n'agamba nti tosobola kugenda sente zinakwadde ntono ate bino ebintu nze sibikozesa n'apiikingamu awo ebintu n'abiwaaba abantu abaali bazze okunsitulako ensawo zange biki n'abagamba byongera tandika nabyewaka so nenva ewaka nga musiibudde bulungi ng'alaga talina buzibu bwe nagenda n'atandika okuba nga nkubira essimu gye nagenda opangisa essimu jangu ono n'obuyambi bw'omwana jangu ono n'obuyambi ate ng'akuyita kiro namugamba asigenda kubanga neewuuba n'omwana ku booda bweweewuubangayo what happened nga you guys muengaginga ng'abafumbo oba just nga kuwa sente ngampa ebintu n'ogenda bugenzi nga tewaliwo yadde nga mwakita yes nga twakita naye ng'akuwa ebintu by'omwana n'ogenda kati omuganda nge bamuwamba ne bamutwala ku poliisi ewandegera ne bambuulira nti taata w'omwana anoonya nze n'omwana kati ne mbabuuza nsonga ki era na breakinga down nenkaaba nengamba lwaki akola bino byonna omuganda nge yali tamumanyi n'engeri gye yayisibwamu yali tamanyi oyo omusajja nze yeetwalayo nga nze bali tebannamanyagana maaso ku maaso so yayisa bi muganda wange
I'm so sorry. Abasajja bannaye mumalamu amaanyi. Era bwe nakitegeera nali mu bantu. Nawulira ennaku neekwata ku muntu nenkaaba amaziga. Era bwe nzirukira moment. Don't cry. Ndijja nkaabye nnyo. Emirira nti abantu bakulaba engeri gy'okaabyemu, but if you put your head on the desk, I don't know what you're doing. Oba okaaba, oba weebaseemu. You be strong and tell us. Abalungi abatulaba, abantu bangi bayita mu penya. Abantu bangi bayita mu bizibu bingi. Mu bufumbo eyo gye babeera n'okunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo naye ne bakyuzingawo peace n'okugumiikiriza. Ebiseera ebisinga abasajja bangi mulowoozezza nti abakazi bano basiru tebalina magezi, but trust me bategeera era bamanyi. So at 50 years ng'omwana ono bw'angambye musajja gwe bw'obanga ku myaka 5 edduniya ekyakwemazaamu mu kifo ky'okukolerera eggulu, kubanga toyinaayo myaka mirala 5 gy'ogenda kulivinga ku nsi, si mububi naye ge mazima. Toyinaayo myaka 5 mirala gy'ogenda beera ku nsi kagibeere emyaka 3 ng'okyalinga bw'oli. Obwongo bwo bugenda kyukamu, amagezi go gagenda kwetoolako, endabika ye egenda kyukira ddala mu myaka egyo. So weekoleko service ennungi, otule wansi n'omukyalo ono omuddiza omwana, oba omutegeezewa omwana waali, oba mbuno wamutwala mu ssanyu. Kati ojjako otya mama w'omwana n'omutwala mu ssanyu baby's home? Did you try to go to Sanyu baby's home and inquire? Is she there? I don't know. Simanyi. Ndijja nkaabye nnyo. Kuba batwala omwana. Okaabye nnyo, but you stand up and talk. Buli w'oteeka wansi omukono I lose omba sikyakufuna. You be strong. Bannaye oba owulira nga n'ebisa bizzeemu okuluma. Bano abasajja tebamanyi mwana wa muluma. Nze ntunulira omusajja ng'agamba nti omwana oba akulemye mumpe, nti era kuki nga mukuwa ntya. Omwana nnina omu, simanyi oba naazaalayo n'owookubiri ate nkwate omwana mukulu. Ate singa muba muteesezza bya mirembe n'ondekerawo space nga nsobola ku mwana oyo, it is okay. Naye n'omwana sobola mulaba, omwana omututte, omwana, oh my God. Ndijja yatulugunya muganda wange. That's why najja ku poliisi olw'okutulugunyizibwa muganda wange kwe yatulugunyizibwa. Ate ng'omusajja akozesa ebintu by'obulimba nti namuwandikira message egamba nti omwana yafa. Agina yagiraga abapoliisi. Abapoliisi nagenda abaaliyo ku poliisi awo bakwata muganda wange nabagamba babuuze message eriwa. Era bagamba ffe tetugenda balaga message byaffe bya poliisi. Nebabagana balaga message ero. Enkeera nga 4 natwala omwana ku poliisi abiki. Natwalayo omwana okubakakasa nti omusajja oyo mulimba n'okwagala kubagamba ki omusajja oyo kyali. Bwe natuuka ku poliisi Hadija nkaabye okuva nga 4 mpaka kati. Muli munze tulugunyiziddwa ne poliisi tennyambye. Empapula z'otambula nazo zaaki? Zino z'abapoliisi yonna gye ngenze nga mbagamba ensonga yange. Regional CID officer KMP North Kawempe complaint on the manner in which SD reference being handled by Wandegea police station. You are suing a police station. Muli mu kusuwinga police olw'obutakuyamba? No, twasooka ne twekubira omulange Wandegea. Complaint on the manner in which SD reference number
being handled by Wandegeya police station. Yes. Wandegeya police teyanyamba nenziruka e Kawempe police station okwekubira omulanga okubanyonyola ensonga zange kutya bwe banzizeeko omwana. Adija engeri gye banzijako omwana oyo najjanganya ku poliisi. Abakyala abo ne batwala mu ofiisi ne baŋŋamba police statement poliisi Wandegeya. So this is the intention to osuubiriza poliisi ye Wandegeya? Nagitwala e Kawempe kuba bakulira okwekubira enduulu ku CID. Yes. Regional Police. Yes. Okay, tegedde. So njagala okutegeera ate no complaint yo yaki? Nali nemulugunya. Wano weemulugunya? Yes, but when I torture. Complaint against unmatched mental torture, misconduct and violation of police officers and Masembe Aaron by taking away my 11 months breastfeeding girl, baby, and denial of my access as a mother. Takukkiriza kulaba mwana ate yatwala omwana. Yes. Mwana yali ali mu kuyonka, right? Yes. Naye bonna abasajja mwabaaki temusobera. Era bwe nagenda ku poliisi okwogera ensonga yange baagaana okumpuliriza. Nengezaako kwogera nga baŋŋamba bw'otulemerako ng'otubuuza ebibuuzo bingi ogenda kusibwa. Ate bwe natuuka ku poliisi addamu kukkirizibwa kwata mwana oyo. Lwaki? Mwana we bamuwa omusajja, ne bamukwata ne bamuwa omusajja, ne batandika n'omuprotectinga abakyala ababiri. Baprotectinga omusajja nga sinamusemberera. Mwana n'atuuka n'akaaba ng'ayagala ebbeere ne mbagamba badde nsaba kuyonsako ku mwana oyo. Abakyala bo ne baŋŋamba tekikirizibwa oli harmful ku mwana, oli wa bulabe ku mwana. Why? Omusajja yakwogerako biki? Yagamba nabwe eddalo. Bw'olina empapula z'ebutabika? No, yakozesa bigambo. N'agamba nti omwana yafudde, ebigambo bye nasangayo. N'agamba nasindika message nga mutiisatiisa ebintu bye nasangayo ku poliisi. So nga baŋŋamba wengezaku questioning ennyo ebibuuzo ngenda kusibibwa. So nali tokyalinnyo era natokyalingibwa nnyo. Bwe nagezangako okubaako ebibuuzo bye mbuuza abapoliisi baŋŋamba nja kusibibwa. Nga bakusibira ki? Kasamba buuza ebibuuzo bingi. Bwe nagezaako okubuuza abasirikale lwaki bawuliriza side emu, babaŋŋamba ndi dangerous ku mwana, ndi harmful ku mwana. Banasangayo ebigambo byanjawulo ku poliisi, mbu njagala tunda mwana, ndi muguwa ddalo, omwana yafa. Kati nze nali nzize ku poliisi obalaga nti omwana mulamu, era n'ekifaananyi kye namukuba olunaku lwe bamutwala yali mu good health, nga mwana mulamu bulungi talina buzibu. Naye nali traumatized nti bwe natuuka ku poliisi sakkirizibwa kuddamu kuyonsa mwana oyo. Abasirikale baŋŋamba sirina musemberera. Ne mbagamba mbadde mbasaba nyonsa omwana oyo. Abasirikale ne baŋŋamba muwe taata we yamuwa ebyokunywa, naye ebyokunywa bye yali amuwa Minute Maid. Nga nze maama we wendi awo sikkirizibwa yonsa mwana. Abasajja oba omusajja we yeetaaga empapula z'ebutabika. Era omwana nanzigibwako. Kubanga ayinza okuba ebyo byonna abikola nga ye yavaako dda naye nga mmwe temumanyi. Omwana yanzigibwako mu Bulumi. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh my God, I'm here with a broken mother. To make sure agezaako okunyonyola engeri omusajja bamutwalako omwana we mu Bulumi. Calm down. Don't worry. Everything will be okay. I hope that you people will be there. I'm so
sorry. Oh my God. But you calm down. Everything will be okay. I'm so sorry. Mfunye stories z'abakazi ezicomplaining nga ziringanga mutwalo. Looking for Katambala. Nakagudde wali we twasoose. Yvonne, kebeera wali akatambala kamu. Naye Kako. it's down there. Can you imagine? Stress to sell. Era we natuka ku poliisi abakyala bano bangamba ndi so harmful ku mwana naye ng'ebintu bye bangamba tebikwatagana bwe bangamba ndi mulalu bwe bangamba ndakutta mwana bwe bagamba mwana yafa nga nzize kuleeta mwana balaga nti omwana mulamu ate ng'ogaseeko oyo omwami Ellen Masembe okukwata muganda wange yali tamumanyi n'amutokyalingira mu kkomera ng'anoonya nze n'omwana. One of the painful stories I have had this year is yours. Kubanga engeri yokka gy'okulinga engeri gy'oyogera nkuwulira ddala banaye omwana avaawo n'owulira nga n'ebisabizemu okkuluma. Because you have no idea omwana baamutwala wa? Baamukola ki? Ebigambo bye yakugamba ngu ate omwana alina obugagga bwange birina birina engeri gye bikuvugira mu matu. N'owulira nga I'm so sure Mukama agenda kuyamba and I know tuuka ku kisembayo. So, do you have any feeling nti omwana wo gy'ali oba olowooza muli yafa? Neebuuza ebibuuzo bingi. Obulumi bw'amaanyi. Bw'amaanyi. Era kumanya naye obulumi bwe mbulowoozaako bw'amaanyi nnyo. Bw'amaanyi nnyo. Kubanga nyiza n'okugyamu endwadde. Neraliikirira nnyo. Neraliikira bw'amaanyi. Wagaze mu FIDA? Yes. Did you open up a case? Na opening up a case. What did they say? Era ne bangamba omwana yanzigibwako mu nsobi. Era you're a breastfeeding mom. Bansaba kyokujjako omwana. Era nabo kyabeewuunyisa nti omwana bamu bawo yalina empapula z'ebiwanika. Era nga nsaba azireete bw'aba ziina. N'omwana amuzza. Yes. Waba akubira omulanga. Ne ku poliisi y'ewandegeya bagaana okumbulira omwana waali nalina kugenda Kawempe ne babakubira okubabuuza omwana we bamuteeka. Ne bagamba bamusaawa. Ne balwawo okwogera omwana gye bamussa. Ne bamala omusajja na osisayidi namala n'afuluma naddamu n'ayingira nga ali ku ssimu nabo ayogerezeganya nabo. Namala n'ajja n'angamba nti omwana ali ku Sanyu Babies Home. Sanyu Babies Home? Yes.
beyangamba omwana ku maama we n'omutwala musajja mabega nga banzijako omwana nyina kyesita kunnyonnyodde abakyala abo mukunzijako omwana nga bantiisatiisa n'okunsiba oli muzadde nga nawe olina omwana naye ng'oli mu musango gw'omukazi alina omwana era ng'oli ku sayidi y'omusajja era mukunzijako oyo omwana abakyala abo banzisa mu ruumu yaabwe ku ofiisi yaabwe bakyala babiri nange n'omwana n'omusajja ne baŋŋamba solution eriwo yakuddingana na musajja tukuze omwana nembagamba tekigenda kusoboka kati ne baŋŋamba bo basazeewo okutwala omwana oyo ne bamuwa omusajja era omukyala yaŋŋamba ffe tusazeewo omwana oyo tugenda muwa omusajja nawulira obulumi nenfukamira nenegayira omusajja nsonyiwa embanyi n'ensobi gye nakola naye aleka omwana wange ayonke tamuto kyayonge omusajja wabweru nga wafulumako wabweru nga jjadda gyenzira okumwegayirira naye ngaomusajja wetudda wabweru alina ebigambo byaŋŋambye binuma omutima yaŋŋamba agenda kimaliramu ssente nnyingi okuntwalako omwana naŋŋamba sisobola muwangula ne bwe naagezako sigenda muwangula era naŋŋamba ye mukuŋŋamba yaŋŋamba nange ngenda kusibwa atwale omwana ngenda kusibwa atwale omwana nenkiraba mu butuufu bwe banzijako omwana nga ndaba bali siriyasi omwana bamututte nga bakambwe nnyo nafuluma office kubanga omusajja yali amaze okundabulako nti nange ngenda kusibwa era we nafuluma omusajja naye nafuluma wabweru naŋŋamba owonye kuba mbadde ngenda kukusiba nkukubisa empiso zebutabika zabalalu naye genda oli enkoko yo kuba okiwonye era neziruka neŋŋenda naye nagenda nkaaba kuba ddamba nga ngenda nkaaba nagenda nga nkaaba nga ninga afiiriddwa nabakubira essimu nga mbagamba era be bansapootinga okunteekamu ssente buli wamu wendaga transport ogenda okwekubira emiranga mu bantu bampa transport era nabo kyabayisa bubi nga abazadde kyabaluma era kuva olwo nabo tebasigala kikimu tebeebaka mama wange teyeebaka bawulira obulumi bwempulira mama wange abeera azuukuka najja okunkyekingako asanga ntunula nga nkaaba naye nkoyo okweraliikiriza mama wange kubanga obulamu bwa mama wange nabo mbwetaaga bino nze yabyeyingizamu bazadde bange bali tebabimanyi asaba tirisiko anziriza omwana wange ayonka kuba omwana wange yamutwala mu bukujjukujju oba kunnumya aba kusanya obulamu bwange nga bwabadde ajja ngamba nti ajja kusanya obulamu bwange bwengezaako okulondoola oyo omwana gyali bwe sitamwesonyiwa naye sisobola kwesonyiwa mwana kuba ye mwana wange asooka ati ndi maama ate omwana muto yeetaaga okuyonka abalungi abatya bolunaku olwaleero okuvaayo okuyamba ku nsonga erako ku namba yange y'essimu tukwasaganyize wamu ono ye mwami Eroni Masembe eyali omwana w'omukyalo gwetuli naye yamutwalako omwana ow'emyezi 12 obukujjukujju omwana ng'akyayonka ono yennyina tamukkiriza yadde okulaba ku mwana tamanyi mwana we wawaali ate nga n'ebigambo ebyajja bimugambibwa bingi nnyo so yenna asobola okuyamba omukyalo ono ku nsonga eyo ngenda kwenzikiriza ngenda basi sooka I'm getting so emotional ekyokulala obudde nabwo butandisa okuzibirira ate satambudde nataala so ngenda kubasaba bannange yenna ndaba sayidi ng'olina obuyambi obw'enjawulo bwesobola okunyamba nabo noonyaako
namba yange yesibira kubeera nga nkomawo okufolowinga ku mboozi y'omwana muwala oyo. Wagezezaako okugendako Omusanyu Babies Home n'obabuuzaako omwana we erinnya lyo biki? Nagenda ogwasooka ne mbuuza omukyala era yayogera nange bulungi ne mugamba nti nze nga maama mbadde nyina ensonga endeese wano okumanya oba omwana wange waali ne munyonyola ne mugamba nti we muba nga musobola omusitula ne mumundaga from a distance ne mulabako nga maama nja kwebaka kuba seebaka osobola ntunula. Omukyala n'angamba tekikirizibwa kumundaga. Naye nga gyali simanyi. Wababulira erinnya? Omukyala oyo yayogera erinnya naye omusajja ono engeri gy'alimu simutegeera. Otegeeza ki tomutegeera? Engeri gy'ayinza okugenda n'ayogera n'abantu simanyi oba oyo omwana gy'ali nga abapoliisi bwe baakola obukujjukujju okuntwalako oyo omwana ne bamunzijako ne bamukwasa omusajja. Nsuubira nti neera ayinza okunsookayo oba n'agamba nti omwana ali wano nti oba omukyalo ono wanajja wano mumugamba omwana ono ali wano kati njagala malayika atambulira ku story eyo nti you want to harm the baby. Yes. Kati omuntu yenna definitely bw'ojja mu home ng'oyagala mwana nga ate bagambye nti you want to harm the baby. Yes. Tasawa mukulaga. Abeera alaba nga you're going to harm the baby. Yes, naye nasaba omukyala amunkwateko nze omukyala yakola atya? Yangamba amanya g'omwana Omusanyu Babies Home. Nga Jigego? Yes. Naye nga nze maama ojjako otya omukazi omwana n'omutwala Omusanyu Babies Home? Omusajja wamukola ki? Ye omusajja namwegalira nga mubuuza nti nakola ki, ye yaŋŋamba kyayagala kunzijako mwana nakomya bulamu bwange. Why? Lwaki ayagala akomya obulamu bwe wakola ki? Wakola ki? Kuba ye ayagala nzireyo mu maka ge, ate ayagala nzireyo mu maka ge naye ye ng'akozesa foosi ze, ng'akozesa amaanyi ge, ng'akozesa obuyinza. Otulugunya omukazi oyagala akomewo mu maka ge ate omula ogamba ajja kubonaabona singa tekibadde kya mwana oyo omugaye wali mulese omuvu kuba talina fuuki ndabira ddala ng'obwongo buli wano era namuleka ne muviira. Yes. Naye from other things bwe yakukola locking you in the room nakuba ate n'akusiira mu room yakulimba bwe wagenda kusasula ssente wakolayo okuoba n'emyezi gyali ebiri and then n'okwitinga. yes. Kale kwegamba ebintu bw'ojja ng'obigattagatta olabira ddala nga tebigatta. Ali so fake on top of which oli 27 nga yali 50 years ate nkakasanga guno omwaka ayiseemu mu 50. You still young, age difference nene tasawa kuwa kitiibwa. Abasajja bwe batyo okuwa ekitiibwa batono nnyo balinga 20%. Abalaba ng'oli muto nga sookukola nga kapesa sookukola buli kimu kyayagala alaba ng'ali spiritual ng'alaba ali waggulu. Naye anyway kangusabire Mukama akuyambe kikulu kumanya mwana wo waali. N'omwana okunzirira kubanga ayonka. Aba mainstream nsaba munoonyeeko omwana kapulazi nazina nastori natwala ku kukete nangamba nti omuwala aleete empapula za poliisi omuwala nangamba nti buli poliisi gyagenda bamugoba but later on I found out nti omuwala oyo yali annyumba so the fact nti olina zino empapula igesi nina omuntu asobola okuteekako emboozi y'okugunda kugataliiko ofuuka omusajja ono kwagenda okwesanga nga yeerabye tulabe oba osobola okufuna okuyambibwa. Kale bannange ebyo muzikirize basibire olunaku olwaleero omwana omuwala ono ye mutono oze nemukwano gwe ivoneekeddeko ndooza yamugumyagumya tobeera wekka munnange oyinza okwekola ekintu aigesi obadde munene oze okwoga naye omwana abasajja temumanyi baana mwalemererwa okwandastandinga ebintu by'abaana. Buli musajja kyetaaga n'agendako muleeba nga mukazi we ali mu kuzaala nga bw'olaba abazungu n'ogenda ne kamera muleeba so that you can keep that memory in your head. Omanyi obulumi munno bw'ayise
okusiima naye waliwo abasajja bayisa okubi abakazi n'owulira ddala nga ate nga yantulugunyanga nga ndi wa lukendo agaseko n'okutwala omwana bakusala busazi ate nga yantewabinyumiriza saategedde wazaala otya obwedde emboozi ogibuka ndowooza obwedde avanvu naye ffe wano however long how the story is tugiwulira kiva netandisa okusumagira paka maliriza nsabikako hasinkuba banaye olumunsasira kale mutukirize tubasiibule wegayirira abantu abakyala ab'amaanyi abaliyo bakulolirewo mu nsonga yo naye zono omusajja wano yali alina emyaka egyo oba bino byaddako bino nga tuli ffenna badde nkubira omulanga Mr. Balamu asaba ojjo onyambe ku nsonga eno ey'omwana wange funa omwana wange kubanga ayonka omwana ayonka mabere gannuma seebaka mpisibwa bubi mu mubiri nayisibwa bubi olw'okuba natwalibwako omwana simanyi mayitirege paka kati yatwalibwa nga nnya omwana wa myezi 11 nenkubira omulanga abakyala bonna banyambe n'ebitongole by'abaana binyambe ku nsonga eno sobola ofuna omwana wange obate kati omuzindalo nagumyutinze ddi simanyi owanina nze volume but I know so okusharinga naawe kuba nze njogerera agula okusinga naye simanyi ddi lwe nagumyutinze kale banaye abalungi abatulaba munzikirize basibula olunaku lwaleero yenze Hadija Kigozi